يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركه على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يغيض عنها إلا هالك. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، حيث أمرنا الله عز وجل وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبعوا سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. ثم أما بعد، إخوة في الله، موضوعنا اليوم سوف يدور حول الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. baganda bange ab'ekitiibwa, bannyinaze mwenna abankuliriza, oluvannyuma okutendereza ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ensalire ku Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, oyo yafuuka ensonga ffenna okuba nti tweyagalira mu kye tuli nga bwe busiraamu, eyafuuka ensonga ffenna okubeera nga leero tuli mu ggwanga lino ng'ekyatuleeta mu busiraamu. baganda bange b'ekitiibwa, a'zamu ni'ma fi hadhihi al-haya ni'matu al-iman. baganda bange ab'ekitiibwa, ekyengera ekinene nnyo kuno ku duniya omwanadamu kyalina okwolwana nakyo kya bukkiriza. tulaba Allah bw'atugamba nti: alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allahi kufra. abaddu ba Mungu babaddala ekyengera kya Allah kyawa ekyokuba nti bakkiriza ne bakikyusa. baddalu ni'mata Allahi kufra. baganda bange, okwesiima kwaffe, ekyengera kirina okulwanira abantu badde n'ebyengera, abantu babadde n'ebitiibwa olwaliro tebakyalina bitiibwa ebyo, abantu babadde bakulembeze eyo tebakyali bakulembeze, abantu babadde ne ssente bafudde bazirese. naye omuntu alina ekyengera kya imaani agenda nakyo. ibannaye ekyengera kyonnange kya kitiibwa, tuyinza kitegeera tukitya nti kya kitiibwa. Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yakuba ku lwakyo nekiraga nti talina kitiibwa, ng'ekigendero ekyo tekituuse, mu miso yeyo tetuuse. bamalayika tebalina mulimu gwonna balina tukolako okugjako omulimu gwa imaani. bannange tulagajjadde nnyo, tulowooza tukyalina obudde buwanvu, tulowooza tukyalina obudde bukyalina okuzanyiramu, naye banneesi bwe kiri.
tugezaako okubeera nga tuyingiza eddiini mu bulamu bwaffe, naye abantu bagoba obugobya eddiini. Eddiini mu maka gaffe tugijjeemu tugobamu ngobe sipiriiti. Abantu bagoba eddiini mu maka gaabwe, seeka agezaako okubeera nga assa Qur'ani mu maka ebeere ng'esoma, omukyala amugamba kyusa. Abakulembeze bagezezzaako okuyingiza eddiini mu nsi zaabwe, abantu bagamba ffe tetwagala bya ddiini, ensi kuba nga tuwangaliramu olwaleero. Omukulembeze yagezaako abeere ng'alamuza etteeka amateeka, alamuza sunnatu rasulillah, abantu bagamba batya ku mulembe guno, bagamba tetwagala, oyo atukaluubiriza. Ate nga jalla sha'anu ategeeza n'atugamba wama kana limumini wala mu'mina, aljumla mahdhuf fi qawlihi wama kana, yani wama yanbaghi. Bannange tekikwanira singa omubaka amaze okusalawo ku nsonga yonna, idha qada Allahu wa rasulahu amra, Allah bw'amanga amaze okuteekawo ensonga yonna ku kintu, an yakuna lahum alkhiyara, okubeera nga tulina decision tusalawo nga ffe. Tinze mbadde ngamba nti gano amateeka galina okufuga ewange noyawukana ku Allah subhanahu wa ta'ala, zendera zituwangaliramu olwaleero. Abantu tebatidde Mungu. Omuntu awangadde ne mukyala we emyaka n'emyaka tamuwawanga, agamba tukyesitaadinga. Omubaka bwatu bye yatugamba. Abantu tebatidde kusobya ku Allah ng'abalaba. Allahu muhiit, wannange Allah atwetoolodde. Tiyakoma muleko ekyo natugamba ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara min dhalik. Tukoze ebintu nga tulowooza Allah tatulaba, ne Allah muhiit, Allah atwetoolodde atulaba. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tukimanyi nti Allah atulaba mu mbeera zonna. Banne tubanga tukimanyi nti Allah atulaba. لو أنكم تعتقدون بأنني أراكم لماذا جعلتموني أحوال الناظرين إليكم. الله توزن تكام بمك كسنت الدلام بلبا واتي مفدو ملبا مقولا واتي مفدو موتواتا لبا مقولا أتي بمك كسنت السبال واتي مقولا. لو أنكم تعتقدون بأنني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. بنانجي مملوزا السبال mu nsonga zonna zemukola omwaka ne guggwako nga nkubikiridde mulese Mustafa anyani. Banne mulina obukendeevu mu imaani zammwe. Natutegeeza n'atugamba nti la khaira fi shay'in akhiruhu nnar. Bannange tewali kalungi mu kintu kyonna, tewali kalungi mu mukyala yenna, tewali kalungi mu musajja yenna nga ku nkomerero agenda kukuyingiza muliro. Abakyala tebagala basajja balina kukkiriza, n'abasajja tetukyayagala. Jawe sinawo sana mulawa kusisi tebakyayagala. Eddiini tukigoba bukobya esembere yegende. Nenga yakubya ababaka eberenge tutuukako. Maka gaffe temuli ddiini, abaana baffe tebalina ddiini. Abaana basiniya tusinya tibawangalira mu sinema ffe tetwasobola ziraba. Tetwasobola zitegendamu ku mirembe gy'abakitaffe. Waliwo obukkiriza, waliwo itmainina fil balad, waliwo obukakkamu mu nsi mwe twawangalira. Ne kati abasajja bannaffe basheeke onakola okuba tolina netiwaka era ne bukuzibako nga tokifunye ng'olaba omusajja bakitakuzzaako naye ng'ogiwanya olabe obwonoonefu. Bagezezzaako twonoona mu maka gaffe mwennyini. Maka gaffe ffennyini kati tuli batunakuwala. Abaana baffe tebategedde ddiini. Okuva ku mukyala yennyini gwe talina ddiini, sheitaani eba etambula mu Makka. Esalamu omuwala muhajjaba yebikiridde bulungi, emuyita yazaniya owange mwenzi gwe. Omwana n'agamba lestu bizaniya, munnange siri mwenzi, tondaba bwe nnyambadde. Nemugamba akakawo okuwunya bameka bakakwenda ku bantu 12 obuviridde wako okutuuka wano. Siteepu giwakatambula bantu 4 bakakwendako. Kawoowo buwoowo. Kawoowo omukyala ke yeekuba, abantu bonna ne bakawulirako mukubo watambulira babanga abamenzeeko. Fama baalu mukyala we yeefaananyiriza omusajja. Laana Allahu man shabbaha, laana Allahu mraa. Allah yalaalira omukazi eyeefaananyiriza omusajja. Ne bakyala baffe tubatawuliyana n'afulumanga omulaba ng'afulumye mukaseeka fulani n'agenda ng'enviri ku mutete zibiseeko. Seeka tuyagala ddiini. Mulangiridde olutalo ku mbaka
kubanga kyagambe tukole tujjeyo ebisote tujja kissa mu nkola. Bannange tuyigendereze bino ebigambo banne tulina okubitegeera. Nze kennyini kama kwogera okubitegeera awula mbitegeere ate nammwe Allah bibategeeze. Ofuna otya obuvumu mbaka sallallahu alayhi wa sallam atugande twawula abaana mu bisenge byaffe nga bawezezza emyaka 9 tubawula ebisenge buli omwasula gyasula walala myaka 12 naye olwali tuwangalira mu mayumba n'abantu nga si bakyala baffe ne mu bisenge byebimu ne mu balangitiza ezimu. Abonga gamba ali sheekhe wadde okinamu obuzibu okinamu obuzibu sinza akinamu obuzibu nebal anda rabbika magharaka kyekikweyibaza nolowooza kiki ekikweyibaza nolowooza nti obudde bukyaliwo nolowooza nti ojja kutereeza enkya. inna quluba bani adama kullaha fi asabi'aini min asabi'i arrahman yusarrifuha kayfa yasha. ثم دعا لنا مصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. من يكدك تنو الدنيا مزرعة الآخرة تلم كسرك كبيرة تلما نيدا بابا تفوت يوم يا كلما نيدا بابا تفوت يا مدة بابا كبيرة كاتم كويس تكا تفوت يو. أبانا بفتوار السيد بس مني مسؤول كبسولتهم neba amaseka banafuka wabusawe na agamba sagala mana wangabone bonenga bwe nabona abona nenga wabona kibisikini ngwe bangalira bwe lina kuminiha. Nyina musola mutendi St. Peter ategera oluzungu ze saru tegera bwoli obona seka Umar woli obona ngolina muto oswena mawanga malala netuli mugamba nti sijja kuleka baana bange wangalenga bwe nawangala oliseka gwe mumbereyo. Mwana w'omukkiriza omusagamba la ilaha illa Allah gamba seka sikimanyi. Tuli mu kuteekateeka abantu baffe baana baffe batwala mu masomero gatali ga busiraamu kino seka kitulira kubanga omubaka yatugamba hadithu nnaasa bima yafahamuun tegegamba abantu bebategeera ebyo byemutegeera ebyo biri mu ntegeka zammwe mugamba abaana baffe tebajja kubeera nga ffe. Allahu akbar. Ogeza kuba nti omutendeko omujja butonga ava mu St. Peter omutwale mu St. Jude omutwale mu St. Ki ku nkomerero agenda kumaliriza atya? Ogenda kumaliriza nga gwe kennyini gwe mufudde omukafiri. Mustafa tegeeza natugamba nti abaana bonna yuladu ala alfitra bazaalibwa ku butonde bwa bukkiriza illa abawayhima okujja kubazayi babaana ababiri yuwahidanihi au yunatsiranihi au yumajjisanihi. Mumubafuula abakkiriza era mumubafuula abanaswara mumubafuula abamajuusa. Seka oba totendeze mwana gwoma nti ogenda okutuukako kubanga Allah kennyini atukoola n'atugamba ya ayuha nnaas atugamba abange mmwe abantu ku anfusakum bannaye mberegezeeko ku anfusakum kuŋŋaanye emitima gyammwe mwekooloole wa ahlikum naara n'abantu bammwe. Bannange kyotezigise mu mwana wo ddala kyo ogezaako mukingiriza muliro kyoyina mu birowoozo byo kyopulaninga okukolera omwana wo ogeza kubeeramu omuziyiza muliro gwa Allah oba ogeza kubeeramu okumuteekerateekera kuyingira emirembe. khairukum khairun li ahli bannanga abasinga obulungi asinga eri abantu be bwekyo kyonteeseteese mukyala wabeere bw'ati atambule bw'atyo mu nsi bw'atyo. Sheitaani wegambidde omukyala yeerekiridde ne muyita Zaniya kati abafu be basanga mu kkube bayita etya misikini ng'embira gituwangalira mwayambala atya n'omumwerekera seeka bambi misikini naawe olyawo la hawla laka wala quwwa n'owerekera munnange gwogeza kuteekerateekera abantu b'omuliro. yawma yafirru almar'u min akhi wa sahibati wa akhi maana ashabi fi al-aya az-zawj. Omukyala ogenda kubeera ng'omudduka lwaki munnange tiwamulagira tiwamugamba wali omubiitabiita kubanga nawe toyagala wa ddiini mugamba bafaanana bubi n'amulabako ddi nga yeerikiridde. Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qaal صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا العصر. أتجهز أبي سعيد الخدري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبير أنها مساجد الصلاة عصري ثم كان خطيبا ولبن يمنايني لنا أبولي لنا من مقبولي للساوينو
فلم يدع شيئا يقول إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به. تيالك يكاتب أنك قدكنا قبلكم يكتب يكتكامبا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بينبك نار ينيولا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أبي سعيد يتكام خفضه من حفظه twakwata mbitwasobola okubeera nga tukwatambika mu Mustafa byeyogera wanasiyahu man nasiyahu twerabira bitwasobola okubeera nga twerabira kubanga byali bingi mu Mustafa byetugamba naye atugamba wakana fima qala thumma amma ba'd yagamba mbikamu Mustafa byetugamba mubikamu Mustafa byetugamba tugamba inna ad-dunya la hulwatun hadra إن الدنيا لحلوة حضراء من ناقص الله قياما وتجري تجام الدنيا سواء الله تيجي نما تبتجي الله بقصاص وتجري تجام الدنيا تسجز أدنى شيء الله بتجي تجام الدنيا تجي أتجام يتجام إن الدنيا مزين الدنيا لحلوة حضراء مزين أمبامر فاتيا تجعلا وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يا بكامات الله يا بتي يجلس كذا كيف ينظر كيف تعملون. على مجينا كولا متيام يوم على مجينا كولا متيام يوم فينظر كيف تعملون. بنا يقولي وسكيا وبسكيزي أولي لا بنا أولي نكجابا زيبا ويتينغا كيري أيقلا كواتامو ayagala ne kwata kagala bagenda katusawa ayagala kulaba ngida kola nti aluvanyuma lwa muzeeyi akubala watilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila mwasulanga mwawangalira nti wakyaliwo bawangalirawo olwayondeyeko mukyalo tutera okudda mu byalo byaffe twazalira nkwayiri zisembayo mabega naye kati ffe tusooka ffe basajja bakulu ku byalo byaffe nawe ddayo ewamulabe ogenda kulaba nga gwosooka ku layini esooka weebuuze ffe batusembyanga ne wakinze ndi ku layini esooka Allah abaali ku layini esooka yabajjawo naye beesibira ntanda ki wa inna Allaha mustakhlifukum fiha Allah tusikizizza ensi eno fayanzura kaifa ta'malun abalabe tukoze tutya Allah tuteekerawo imtihanati ne bannange situle nnyo okubeera nga tuziyita yatugaana obwenzi n'atugaana ddala mu kutandika ddala mu kukusemberera n'atugamba wala takrabu temusemberera kati okugwana kukusemba ate okusemberera kati ate bw'otasemberera walibadde mulungi nnyo naye abantu basembedde ne bayisaawo وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم abantu bakakkanyiza maaso gaabwe bekamanira akaali soose naye abantu bayingiza abantu era bawangala nabo mu mbeera bwetyo omwaka guggwako none guggwako nga tuwangalira mu mbeera bwetyo olinayo kadde ki wa inna Allaha mustakhlifukum fiha Allah tusikizizza ensi eno alabe tugenda kukola tutya fayanzura kaifa ta'malun natugamba fattaku dunya bannange tutye ensi eno fattaku dunya ombaka tugamba tutye ensi eno naye abantu bagamba nedda seeka ekyolimba tugite tuwangalirewa tugite tuwangalirewa kyoliko osaaga n'okusaaga fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa bannange obuzibu bwava ku banu Israila Allah okubeera nga abazikiriza bwava ku bakyala abakyala batufuukidde ensonga nga batufuukidde ensonga ffe abasajja nabo tubafuukidde ensonga ffe abakyala ffe abasajja omusajja yali yambadde ng'omusajja bw'ayambala yambala bulawuzi n'ogamba sheekh enjawulo kyeri wakati w'omukyala n'omukazi mugamba eyo nsonga zitulimu orofi bya buwangwa nina kwambala bwe noli ayambale bwati titukyabawula
atuga fattaku dunya wattaku nisa banne twegendereze nnyo abantu tuteeka mu maka gaffe ombako tugamba nti fadhfaru bidhati ddiini tawbatu yadaka bannaye mutwale abantu abalina eddiini naye abantu bakyava ku ddiini abakyala tebaagala basajja ba ddiini naffe abasajja bamasheekha basomye ku buseebu twagala abantu ba ddiini ekikimu babani Isirayiri ekyabavira kubeera nga bazikiira yali mukyala kyava agamba ala wa inna bani adam khuliqu fi tabakatin shatta timazima babani adam abaana adamu Allah yabeeranga abatonda muntondeze enjawulo khuliqu fi tabakatin shatta Allah yatona muntonda za njawulo nagamba minhum man yuladu mu'mina mulimu abazaalibwa nga bakkiriza wa yahya mu'mina nawanga alanga mukkiriza wa yamutu mu'mina Allahumma ij'alna minhum mulimu abaddu ba Allah bawangala bazaalibwa nga bakkiriza ne bawangala nga bakkiriza ne bafanga bakkiriza wa minhum era mulimu miteeko gy'abantu mayuladu kafira mulimu abazaalibwa nga bakafiri nga bawakanyi wa yahya kafira ne bawangala nga bawakanyi tebalimu mu bika byaffe nga gwasobola okubeera nga okyuka n'ovaamu yuladu kafira awangadde nga mukafiri yahya kafira nawanga olonga duniya nga mukafiri wa yamutu kafira nawanga alanga tafunye hidaya nga tategedde wawa alina kuwonera wa minhum era mitendera gy'abantu mayuladu mu'mina mulimu abawazaalibwa nga bakkiriza wa yahya mu'mina ne babeera nga bawangana n'obukkiriza bwabwe wa yamutu kafira ne bafanga bakafiri bangi tubalabye bamaama baffe bazeyi baffe babakyusa embeera bwekyagalamu embeera neegaana nga addayo bangi tubalabye bakitaffe nga ffe kenyini fe tubetwalidde mu masaba oluvannyuma lw'ebbanga muzeyi awangaala bambi nga mukkiriza akaseera ne katuuka akaseera k'okufa nga hadisi mutugimanyi etegeeza ku nsonga eyo omwana Adamu awangaala nga mukkiriza era nga mu'mini ng'akola emirimu gy'abantu b'omujjana fayasbiqu alayhi alkitab Allah n'abeera nga amuggyako fayiro ye ey'emirimu emirungi fayamal bi'amali ahli nnaari n'akola omulimu gw'abantu b'omuliro fayadkhuluha n'akuyingira mubasharatan nga Allah tamaze kwebuuzaako ane mbamu abantu nga bawangala nga bakola ebintu ebyawukana ku mateeka ga Allah n'abawangaliza mu mbeera bwetyo fayasbiqu alayhim alkitab fayamal bi'amal ahli aljanna fayadkhuluha nas'alu Allah an yaj'alna min ahli aljanna abantu bawangadde nga bakkiriza naye enkomerero y'emirimu gyabwe enkomerero y'obulamu bwabwe Allah abajjulidde mu nsi muno nga bamugattikako Allah abajjulidde mu nsi muno nga ffe kennyini ffe tubatuusizza ffe abaana baabwe muzeeyi okiremanyi omanyi bulungi nti ye owaseeka gundi oba ewa gundi gye yawonera ng'atuuse mu kaseera bwe kati bannange tukole byonna byetukola nga tumanyi nti Allah atulaba era nga tumanyi nti Allah atulakaba kawonvu ku kawonvu nakagga nga tumanyi nti Allah atulakaba kawonvu nakagga alam ya'lam bi anna Allah yara nga tumanyi nti Allah atulakaba byonna byetukola aye tumanyi nti mbaddu ba Allah mulimu abaddu abatamusabya mulimu abaddu abatakyali ku nsonga za kwenda mulimu abaddu abaava ku riba mulimu abaddu abasalawo nti bakyala be batuule waka mumbaka we yagamba okarina fi buyutikunna fe tutasalla tugamba abalina okugenda ebitutuuseeko tubiraba tukaaba ne twerabira ki kye twasuula man amila salihan falinafsi
bannanga akola omulimu omulungi mulimu gwe waman asaa fa alayha bannange negwe kyobosobya nakyo kikyo kati kutulowooza nti gogoosobya wekka oli abaddu ba Mungu batateredde sika waliwo abaddu ba Mungu bali ku ibada za Allah waliwo abaddu ba Mungu abamutegedde nga bali mustaqim neggwani baganda bange nkubiriza omwoyo gwange nejjamwe tutereeze tetulina bitubuzaabuza kutujja ku Allah okujjaku kabanga katiri nnyo nga tusijaali ودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد bakanda bange ekyokujukiza kyaffe kitwa tutambula kati tukyatambulirako okubeera nti omwana Adamu akabanga kalina ku duniya kuno katono yetasobodde kubeera nga akukozesa akazanyidde mubuzanyizi tusobodde kubeera tukyusa obulamu bwaffe obula twongera kubeera nga tumubikira bubukizi watu Jibrilu alayhi salatu wassalam ebigambo bina bigambo Mustafa sallallahu alayhi wasallam naye nga message gye tuli amugamba ya Muhammad ijma ma shi'ta fa innaka mufaraka amugamba wange Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuŋŋaanya byosobodde okubeera nga okuŋŋaanya naye ensi ogenda kubeera nga ogyawukanako abaddu ba Mungu olwera abantu bakuŋŋaanyiza haramu ne halaali nga tebabyawudde abantu bayigidde bizinesi Allah ze yagaana ne tebaawudde bakuŋŋaanya biki bakuŋŋaanya bukuŋŋaanya ne Jibrilu agamba Mustafa sallallahu alaihi wasallam ijma ma shi'ta tagaanye kuŋŋaanya bukuŋŋaanya byonna byobasobodde okuŋŋaanya alhaakumu takathur hatta zurtum almakabir abantu bakuŋŋaanyiza batuusire okubeera nga batuuse ku migongo gya kabuyi nga bakyakuŋŋaanya naye nga tebaawula bye bakuŋŋaanya ijma ma shi'ta Jibrilu agamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam owaaye kuŋŋaanya naye teweerabira bi annaka mufarikun naye mazima ogenda kwawulako ogenda kwawukana ku duniya eno gy'okuŋŋaanya ijma ma shi'ta naffe tutubagaana kuŋŋaanya basheekhe namwe abakyali tubagaana kubeera nga mukuŋŋaanya نتذكر بين وجود حديث يومك يا لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربعة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كتبكم غانيا جبروا قام مصطفى أم قام بابكم غانيا نتويا بلوكينا كوزا كان ناكتانو بيوكم غانيا وبالجوا أطول بنيوكم غانيا وبالساموشي اجمع ما شئت تبقى غانيا كم غانيا abantu batidde kulya ssente zitali zaabwe abantu batidde okubeera nga batubiza obutubizi obutali butuufu naye wakuba alina kyagenda okubeera nga afunawo ebigambo bino nsaba Allah abintegeeze kubanga nze mwetaavu wabyo okusinga oluvannyuma nammwe mubitegeere tukuŋŋaanyiza mu mbeera zonna sika bamugamba omungu yagamba tupaakinga watilka hududullah ezo nsansalo zange naye agamba la ekyolimba nze nina okubuukawo ate nga Allah tumalizanga atugamba man yataadda hudud Allah faqad zalama nafsa kati ikhwati fillah kuŋŋaanya kubanga Jibrilu agamba Mustafa sallallahu alaihi wasallam ijma ma shi'ta nawe olwaliro kuŋŋaanya seeka ojjawa ssente z'owangaalirako abantu bowangaalira ku maali ya kikaaki ogikuŋŋaanya okijjawa mu makubo matuufu ago Allah getukkiriza okubeera nga tukuŋŋaanyizaamu ijma okuŋŋaanya namugamba wa'mal ma shi'ta owange Muhammad kola kyonna kyoyagadde okubeera ng'okola fa innaka tujiza yawma alqiyama ogenda kubeera ng'osasula mwekyo kyebakola waman ya'mal min as-salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun allati yawla mujala wa mukazi neyasawo sharti byonna obikolere nga oli mumubiri oli mukkiriza n'olwekyo mbagamba atannakutegeera poyinti eyo nti omuntu alina kuwangala kuno ku duniya nga mukkiriza bannanga agitegeere ate tubeere nga tugituusa kuba tannagitegeera kubanga bwe buvunaanyizibwa baffe nga ffe bamasheekhe bwe buvunaanyizibwa baffe nga baddaayi oba olina munno nga tannakubeera nga asiramuka mugamba abeere nga asiramuka bwe buvunaanyizibwa bwe nga ddaayi وهو مؤمن ايغو لي مكريزا الله تغamba falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah agira tugwira obulamu obulungi banna isigo obulamu obulungi butulimu
kubanga Allah yagera kulamu bwatugezaako kubeera nga atugamba yatugamba la hiya alhayawan natugamba mu aya ezimu taala ulima yuhyikum bannange mujje ku bulamu obubuza mujje mbe tubenga butubajjunjula ku mbeera egenda okubeera nga ebazza obujja bannange buno obulamu tuli mutugayaliza bwereere niyo obulamu obugenda okubeera nga weyagaza omwana Adamu bwe Allah okubeera nga amaze okujjula n'otandika obulamu obwa barzakhi obulamu obwo bugenda obulamu bwayita hayawaani butaggwaawo kubanga Allah agenda tugamba nti khuludun bila mawt wa khuludun bila mawt ya ahli aljanna khuludun bila mawt wa ya ahli an-nar khuludun bila mawt obwo bayita obulamu hayatan tayyiba naye olwaleero tukula yatugezaako okubeera nga tukuŋŋaanya yatugezaako okubeera nga emirimu gyaffe tugikola n'emirimu gyetukola egyo tukola Allah gye yatulagira n'omubaka we Jibril agamba Mustafa kola byosobodde okubeera nga okola fa innaka tujiza ogenda kubeera nga osasibwa ku ekyo kyewakola baganda bange olina omulimu gwokoze gusa okulaga mu maaso ga Allah nti guno olinawo omwana gwotendese ngaosobola omweyimirizaako mu maaso ga Allah n'ogamba nti omwana ono Allah namulabba ku tabbiya islamiya osobola okulagayo mukyala wo mu maaso ga Mungu n'ogamba nti Allah ono mukyala wange namukumira ku mateeka yafulumanga ewaka nga amaze omugamba nti ofuluma bw'otyo ne tubatadde fala asafu okukola twalibuuka ne tutalifaako alhamdulillah naye bafulumye batyo okugenda gye bagenzi usanga shekhe n'omubuuliza n'omubuuza seeka n'ennyaala engende ku mukyala wo wali ng'agenda omulabye ng'afuluma nti ese omulabye naye naffe tulina kyomuddamu nga okale mukama wange naye nga point ogisigazizza nti okkiriza n'omuta n'afuluma bw'atyo nga bw'afulumye seeka gwe seeka oba seeka gwe naye mwerakabe mwetereze bannanga abantu abali masuuliya gaffe kyonna kye bakola kyasaba ku ggwe ebbanga mala nga baamukuwa abala tebannababawa tusabe Allah mubeere nga mulongoosa mu mbeera eyo ne Mustafa bamugamba kola kyonna kyokoze fa innaka tujiza embeera bwezi tuzimala okuwonga nabbi sallallahu alaihi wasallam azigamba basahaba be bamubuuza famal hila bannange Mustafa tukoze eki byotugambye tubitegedde naye famal hila tukoze tutya okubeera nga tutereeza kubanga embeera gye twetuwangaliramu yeeyo nga bwe tugiwangaliramu olwaleero wano abaddamu ng'abagamba islah fima baki yughfar lakum ma madha mugeze okubeera nga mutereeza kale safha atawba yajubu ma qabla mutereeze safha zammwe zigadde kubanga temuzimanyi yughfar lakum ma madha Allah agenda kubeera nga abasonyiwa ebyayita banne mukyalinawo akadde akalongoosa idha jaa ajalukum la yuakhar n'obuuza nti omukani mugaseka gundi wallahi gabawangala bonna kyekifa gyonna ekyemugisa nga ffe kuduwa min usulubu da'wa mulimu mutabakati alqawli al'amal mulimu okutabaka baseeka bimugamba nomubisa mu nkola naye ensonga zo tuzigamba abantu oba tunyonnyola abantu era wano nga wenyimiridde naye nga tetutwabaka biri mitima gyaffe netutwabase waka waffe wayimiridde watya nojja nobeera mukambwe ennyo naye nga mukufuluma omukyala genda kufuna mu mbeera gyotategera kutegeera kyobola Allah yabuuza ku nsonga eyo n'agamba nti tutegeera atakuluna nnasa bilbirri wa tansawuna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun yagamba ne tutegeera banne bino ebigambo byaffe ffe nga baddaayi tuli baddaayi naye embeera gituwangalira mutuuke twetereeze irimu yaffe ejja kubeera nga ereeta mithaal ejja kubeera nga esiga ebibala mu bantu nga tukibagamba nga tumaze okutereeza ne tukyali bubi nnyo bannaye tutereeze guno omulanga ngwekubira nze khasata nammwe baddaayi bannange eno kutuba yaffe bino ebigambo byaffe tubitereeze tutereeze yamugamba ekyokusatu nga mmaliriza inna izzata almu'min mazima ekitiibwa ky'omukkiriza fi qiyami llail ekitiibwa ky'omukkiriza kiri mu kuyimirirako kiro bamekaabayimirako ekiro omwezi gwatuwedde gwabadde gwa mikisa nga gwa mirembe nga gwa mpeera nga gwa kuganyulwa wasobodde okuyimiriramu rakaatayini lillah wasobodde okubeera nga okusaliramu raka-bbiri naye abantu olwaliwo bakayinidde ebitiibwa buli kakiiko ayagala abeereko nga muvuzi kuko ku ddaawa kwendi kugundi kwendi izza imwe gyagaza ate izze
Umar wagamba nze saatamannako izza ng'olunaku Mustafa oli yatugamba nti genda kuwalaaya omuntu atya Allah n'omubaka we. Olunaku lokalo natamannako okubeera nti nkwatibwa bendera egenda mu lutalo. Lokalo yatamannako okubeera nga wakitiibwa, oyo yatamannako okubeera nga yakulira ejje. Saasabako okubeera wakitiibwa okujjako olunaku omubaka lwetugamba tigenda kukwasa bannange bendera enkya agenda obakulira omusajja atya Allah n'omubaka we. Naye oba tukanidde ebityo ne bitutuzikira ne bitutafunamu. Nosanga Seeka ng'ali ku gurupu eyitawana abayimbi, ekyo kitiibwa nakyakyagala. Ng'ali ku gurupu ezisolooza, oyo Seeka alina amagezi. Ye agenze mu ndombereza alina amagezi. Otegeera gwe okubeera mu mbeera bwetyo, okubeera ng'oli ku lisiiti eri ku bantu abajja abantu batukubisaawe, oli ku lisiiti eteeseteese okukwata sente ku miryango, olina amagezi. Otegeera gwe Seeka izzatal mu'min, ekitiibwa ky'omukkiriza tiyayita ekitiibwa Allah kiyayita ekitiibwa, oba Mustafa kiyayita ekitiibwa qiyamul layl. Lwaki yagamba nti qiyamul layl? Kubanga yu'malu bil ikhlas, osali swalayo nga ya ikhlas lillah. Osali swalayo nga teriko omuntu akulaba, toliika kuzuukusiza okujjako gweweeza okusa, noyingira mu maaso ga Allah n'obwatibula obuzibu bw'olina n'abutumulamu. Izzatal mu'min fi qiyamil layl. Kyova olaba abasahaba era beewuunya oluvannyuma lwa aya eno okukka, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Basahaba beebuuza ne bagamba mbadde simanyi nti muffe mulimu abantu abaagala edduniya. Kutalutabuka Badiri abantu bakanyira eminyago. Basahaba beebuuza ne bagamba mbadde fedde tumanyi nti muffe mulimu abaagala edduniya. Basahaba nga beewuunya ku bannaabwe nga balowooza bonna bali kimu baagala Allah kubeera ng'abasinga. Ne twagadde ebitiibwa ebitategeerekeka, ebitaliiko nagamba nti bisasulwa, ebitaliiko nagamba nti kwa akhiri bakuwayo sente bwe ziti ne bwe ziti. Ne tulemu ekitiibwa Allah kye yatuwasooka nti kyekitiibwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. يقول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يا رب اهد شباب المسلمين، يا رب اهد شباب المسلمين واصلح أسرة المسلمين، يا رب اصلح أسرة المسلمين، يا رب اصلح أسرة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. يا رب ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، يا رب ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. يا رب إننا نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب ارزقنا رزقا حلالا طيبا، إن كان في السماء فأنزله، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان تحت الأرض فاخرجه، وإن كان قليلا فكثره برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب خذ الدين عنا وعن المدينين، يا رب خذ الدين عنا وعن المدينين، يا رب خذ الدين عنا وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل مؤونتك العظمى لنا سندا، يا رب اجعل مؤونتك العظمى لنا سندا. يا رب ارزقنا بلا كد واجب دعاءنا بلا رد، واجب دعاءنا بلا رد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.